tulabye nnyo ku mitimbagano binengejje bitusindiikiriza ennyo nti nteeka okubeera nga bakasuku nze nkulaba nga mulimu governor whenever you're having your fun with obeera nani mu governor ebiseera ebisinga Sendi kulanyo ne Sendi now gwe okubeera mu governor buli woposina mu governor oli ayinza okulowooza nti okikola buli lunaku but not every day kati ye n'agamba nti nange njagala mbeere nga kasuku nga mpostinga buli kaseera kirira wansi ku swimming pool essaawa zino omwana yazze n'engoye nyingi nnyo yagambye azze kuwuga naye yazze ne kameramaani najja n'engoye omudidi bwe guti najja n'omuntu amukolako make-up ajja omwezi nga guggwako n'abeera ku puulu ne yeekuba ebifaananyi eno ng'ali mu bikini bweti ng'ali mu bikini bwati n'abeera nabyo mu ssimu kati olwabeera awo n'ateekayo kyemo kati ye n'alyoka akugamba nti Thursday is swimming day era buli kifaananyi kyateekayo akulaga nti awugira ku Serena ku Thursday buli Thursday era akipostinga mu budde obwo bwennyini kati gwe n'obuguma naye ng'akola photoshot ya mwezi mulamba n'okusukkawo oba okitegeera kati bw'otunuulira ebintu ebyo bw'oluma Apple n'okwata ekibala kya Apple n'ogirumako eno side bwoti bw'ogiraga bwoti omuntu alabanga etannalumwako naye nga bw'ogikyusa ebeera yalumiddwako abantu baffe bakyagaanya okutegeera nti social media is a lie it's a scam obulamu si bwe tutambuza kati abavubuka tulina challenge eyo